tuli Geneva era nga munnange ennaku z'omwezi nga 3 December lunaku lwabadde lwako 2025 UN High Commissioner for Human Rights ayitibwa Chief Volker Turk ono bwe yalabudde General Museveni ne mutabani we bwe bafuga eggwanga lino mubumbula nti balekeraawo okutulugunya bannayuganda yabagambe stop persecution of Ugandans. Mulekeraawo kakati munnange UN bwetyo evuddeyo okubeera nga nayo eyongera eddoboozi kubavumirira okutulugunya bannayuganda nga twolekedde akalulu ka 2026 we twogerera essaawa zino abalogo abamatiza abanene mu gavumenti ne bagule software agenda okubeera nga bagezako crashinga emikutu gyonna bagezako gihackinga bagiyingiremu bagibbe bagitwale guno guleka gubalemye ogwa Uganda atulaji bakagugezaako n'enfunda biri bera bagugezaako ne gugaana ne babiteekamu n'okwagala okukwata Mukama Katonda wo ye yayamba kubanga babakubanga oba banywezeza bulungi baali badde bo bagumaze kituufu naye kwolwo munnange era Mukama Katonda yakola ki yayamba oluvuutu lukola kaakati era ku guno omulundi babadde baagala baguyingiremu bagutwale muganda wange ne gubalema ne basalabo bagukola engeri ya kifiiriza bagusaanyeewo amaloboozi bagakurashingi muganda wange ttiimu weeri nnene bwe ndiba omufunyi obudde ndibanyumiza newankubadde era munnange biggwera mu ssente naye ekyo kyo kibeera kikyo ekyobusika bwo olina okubeera ng'okirwanirira ate enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo kuno kwe baita okulemerako bwetute bwe tugenda era okubeera ne intaneti nga bamaze okubeera nga bagijjako musaaga naye munnange nga bwe nkutegeezezza nti Geneva gye byavudde ennaku z'omwezi ga 3 December lunaku lwabadde lwako 3 2025 UN High Commissioner for Human Rights Chief Volker Turk ono yakoze okulabula ku lwa UN eri gavumenti ya General Museveni nti mulekeraawo okutulugunya bannayuganda mulekeraawo kabya bannayuganda akayirigombe mulekeraawo era munnange ono mu kunoonyereza agamba nti omwaka guno kasogere nga gutandika 2025 abantu abasoba 550 ab'oludda oluvuganya bano munnange bayoolebwa mu njoolebwa enzibu ennyo ey'obukambwe obuzibu ennyo era babuzibwawo mu mwaka okuva omwaka guno gwatandika 2025 ab'oludda oluvuganya abasoba mu 550 babuzibwawo kati nno olwo bwe twogera ku Septemba okuva kampeyini lwe zaatandika 3 n'omusobyo bano era bazze bakwatibwa mu kampeyini eza Bobi Wine nga poliisi yeekwasa n'amagye nti bano be bagikolako effujjo kumbe munnange kagenderere babeera batumiddwa so nga ate munnange bano mu kukwatibwa waliwo abo abazze babuzibwawo forced disappearances cases nyingi nnyo okutulugunya cases zibaddewo era nga obujulizi we buli obw'amaanyi ennyo okukozesa munnange n'okuyisa obubi abasajja babateekeyo ne babakuba kibuuko ne babafumita abamu ne babawaggoonya ne zibalya kakati UN byonna ebimanyi ebyo era bakoze okulabula eri gavumenti ya General Museveni bakoze okulabula eri gavumenti ya Museveni kubanga drones zize zisomba abantu era nti ne safe houses obujulizi we buli nti gye ziri batulugunyizayo abantu babasiba ne babateeka juzi Museveni kyajja confirming nti waliyo fridge gye bateeka abantu ne babeera eyo nga oli excommunicated ku bantu bo kakati munnange mu kalulu akawedde 2021 era UN egamba nti yali etunuulira ebintu bino n'eriiso ejjogi nti abantu bangi bakwatibwa n'okutuusa kati bangi bakyapookeza mu makomera
gavumenti ya General Museveni ebalemedde babateekako emisango egiri abo gitategeerekeka mulimu egya public nuisance nti babasangawo nga bakireereese beeyisanga ng'ekitagasa ne babateekako emisango mingi ennyo egyokulya mu nsi olukwe emisango mingi nnyo gye babateekako egy'obutujju egyokwagala okugjako gavumenti nkugambye ebiri awo bingi nnyo naye nga mu ebyo omukulu ono Chief Volker Turk UN High Commissioner for Human Rights era ng'asinziira wali mu kibuga Geneva yategeezezza n'agamba nti n'eddembe lya bannamawulire lirinyiriddwa byansusso wano mu Uganda n'anokolayo akaddu k'ekawempe North akaddibwamu oluvannyuma lw'okufa lwa eyali MP gwe tumanyi obulungi ennyo Mr. Update Segirinya Mohamed n'agamba nti akalulu ako mungange kaali kazibu nnyo kubanga nti bannamawulire abali eyo mwasa tumu ababiri n'omusobyo bakubibwa bakwatibwa ebintu byabwe ne byonoonebwa bannamawulire naddala aba TV eya NTV n'olupapula lwa Daily Monitor nti bakwatibwa ne bakubwa okukosa n'abantu ababulijjo n'ettawa awo siwe bamukubira okugulu bakumenye ne bakumenya twalaba akatambi nga omusirikale akuba abantu emiggo munne n'agezako musikayo omukyalo oyo bagamba nti n'okutuusa kati tamanyikiddwako mayitire omukyalo yali agezako kutaasa omusirikale tokuba muntu baleke ng'asikayo abaali bakuba abantu jjukira nti gali g'amagye aga UPDF babeera bambadde engoye eza poliisi naye UN mu kuvaayo yadde omukulu ono Chief Volker Turk avuddeyo n'ayogera ku nsonga ezo bannayuganda bo bagamba nti UN bagirabanga embwa eboggola naye nga teruma so nga ate abalala bagamba nti owa ennyama ntono okaya n'eri mu nkwawa nti kasiteera eddoboozi liyiseewo abamu bagamba nti UN yali badde ejja n'ewuuma omutwe mu kukuuma akalulu n'okulondesa ne bakwata ne balangirira omuwanguzi ewatali kyekubiira okusobola okutaasa eggwanga lino ku bwannakyemalira naye nga munnange nga bwe nkutegeezezza nti bano bamanyi bulungi nnyo ebigenda mu maaso newankubadde ggwe munnayuganda mpuliriza nti nnyini mufu yakwata ewawunya era ekyo muyina okuba nga mukimanyi bulungi nnyo leka kuddaawo n'olowooza nti ndaba baabo nabo babimanyi aba UN ndaba tulaba emirundi mingi nnyo nga babyogerako ne batabaawo kye bakolawo ate oluvannyuma ne bayozaayoza n'oyo abeera awangudde gwe balangiridde ku buwanguzi si abeera awangudde naye munnange ne bamulangirira wano Paul Biya ate byali bitya bagamba nti eggwanga erya France lirimu kwagaagaali gamwetaaga era gamuyamba okubeera nga adda mu buyinza kati teebereza so munnange tetujja kuddaawo okweyibaala bagamba nnyini mufu yakola ki yakwata ewawunya nti okwogera kuba kwogera naye ate gwe munnayuganda protest vote kikulu nnyo era olina okuba nga ekyo okimanyi so nga ate era ekisinga okweraliikiriza abampembe ku protest vote nti abantu balina okulondoola okumanya akalulu kaabwe gye kazze balina okubeera nga bakleiminga obuwanguzi bwabwe kuba tewaliiwo ngeri yonna gye ne Museveni gy'ayinza kusimatuka kalulu kano ekyo munnange n'abaana bato bakimanyi n'ensi yonna ekimanyi era naye kenyininyini akatengo kamukutte dda kale bwe nti munnange sigenda kusukkawo nnyo wano naye nga okusinziira ku international community ako ge gavaayo nti UN yamaze dda okulabula eri General Museveni ne gavumenti ye nti balekeraawo okubeera nga batulugunya bannayuganda statement ebadde nti stop persecution eri bannayuganda tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Tulagi tukyalanagana n'abalabe abagezezzaako okubeera nga oba batwala omukutu guno okukyabalemeddewo Uganda Tulagi nga bulijjo nantameggwa Mukama Katonda akuume nga nammwe mutusabira munnange kubanga si byangu yadde n'akamu